President Robert Sentamu Kyagulanyi kye yakoze owa NBS Adamu Kungu kabuze kata muganda wange amuttire mu miguwa lwa kumubuuza bibuuzo abitakwatagana. Kankulaga katambi butereevu naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atana likinga video gena maaso bwoti obiringa ogiraikinga. Especially ngojjukiramu at some point Honorable Matthias Mpuuga byakolera ekibiina. Now I can see you trying so much to promote Nemia. Lwaki tombuuza ku Ssenyonyi? Tolaba Makola Ssenyonyi gali mukola mu parliament kati. Lwaki tombuuza ku Ssenyonyi? Lwaki tombuuza ku Ruvongoya? Lwaki tombuuza ku Waisa Mufumbiro? Lwaki tombuuza ku Nalukola? Leka naye kumala budde bw'abantu. Twogere ku nsonga, manyi waliwo ensonga enkulu ze tulina okwogerako. Toyagala kwogerako ku yali Deputy President. Ensonga ezirina amakulu ze njagala tuwa amakulu. But finally, the same person has said so many times, nti mumufuule emboozi buli mubeera. Kati muyambule mumufuula mboozi. Wewe ninyo balire dda. Sigo tunuli nze kugambe tuzimba gaali. Oyagala tu infiltrating olimbega. Okay, so remember, because we are going to Kyagulanyi and see Yagala Kuberanga Vitegenda, and I'm asking on their behalf. Yes, sir. So, bana bamemba begali zino genda kubatu batadde mu buzibu honorable already as we speak oliwo abawagizi bamwe abamugamba kyalina mu makomera. Are you not putting these people ku risk y'okwatibwa? Nga nkola ki? Bamemba begali zino zoyogerako. Kyo egaali kye tutogeddeko kitegedde. Kati jawe ekigambo egaali ogambe bamemba ba ttiimu ezokuuma akalulu tobatadde mu buzibu nga bagamba bakuuma akalulu. Kyoli mukumbuuza? Kyoli mukumbuuza? Mbuuza gaali. Anti egaali kyeki? Egaali kyenkunyonnyodde kyo kitegedde. Egaali ze ttiimu ezigenda okukuuma obululu. Webalinyi. Si kuuma bululu kokka. Ze gaali ezigenda okunoonya abantu, okukunga abantu, okulonda n'okukunga abantu okuuma akalulu. Nabo bennyini okwekuumira. Naawe ojja kwesanga ng'olina eggaali y'abannamawulire gy'olimu. Nze oddayo mu kalulu 2026. Olina ebibuuzo by'ombuuza musajja gwe Will you stand again in 2026? Tuli mu kalulu naye ombuuza mugenda mu kalulu. Tuli mu kalulu. First round twagiwangudde ddiika wempe. Kati yombuuza ki framing ekibuuzo ky'obulungi. Are you offering yourself ku level ya president mu 2026 again? Kati nkuddemu ntya? Are you standing? I offered myself a long time ago. And yes, if I must say it again, if my party, the National Unity Platform, bendowooza nti bakkiriziganya nange nenzimba gambe ndi available. Bwe mba nkyali mulamu ngira nkyewulyanga of course tuli bangi nnyo mu NUP, tuli bangi nnyo abasobola okulembera. Bangi nnyo era tubuilding ekibiina kyaffe tetukibuildingira ku muntu omu. Nze mukulembeze essaawa zino ne tuli mu kubuilding abakulembeze abalala. Nzimbeera nkyogerako nti tubuilding abakyagulanyi ab'enjawulo n'okusingawo. So this is a party that will live beyond me. Kino ekibiina kigenda kubeerawo ne bwe mbasinze nkikulembera ne wajjewo n'omulala n'omulala n'omulala. Ye Uganda gye twagala okola. Abuterevu nkwaniriza nnyo nenkwebaza n'egyo gy'otusizaako engalo lunaku olwaleero. Oyo nno ye mukulu His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi n'omukulu Adamu Kungu. Lunaku olweggulo Robert Sentamu Kyagulanyi President yasiimye n'akyalako ku barometer akasa mmeme ku NBS naye gye byaggweredde nga Adamu Kungu eggaali bwetyo emuyiseemu. Nga bwe mmanyi Adamu Kungu abazze batera okubeera nga mulaba program ze, musajja si yanyigirwa mu ttooke era akubawo ebibuuzo bye ng'olaba ekibuuzo eky'amazima kiyimiridde ate nga teyeerya ntama. Naye ku luno ebigambo naye byatuuse
ne bimuggwako n'abamu batandise okulowooza nti omuntu gwe yabadde interviewinga yandibanga yamutidde. Omanyi waliwo ekikusukkako n'obeera n'omuntu gw'ogenda okuinterviewinga naye nga mu mutima muli owulira otidde, era mu kutya okwo otandika okubuuza ebibuuzo ebitakwatagana. Kati kyekyatuuse ku mukulu ono Adam Kungu. Ekyamazima kyo akasajja yabadde akatidde, kyovulaba yatuuse ekiseera ng'alina ebibuuzo ekyamazima byabuuza ng'olabira ddala tebikwatagana, ng'olabira ddala ayagala kwokesa mukulembeze, naye ate omukulembeze n'atuuka ate ye n'alabisa mulabise mu mbeera mwenna gye mwerabiddeko. Mbeera bwetyo yo bwe yabadde ng'omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi ali ku barometa akaasa mmeeme, era mu kifo yatuukidde mizira abakozi bonna nga buli omu alaga kimu nti ddala oyo ye pulezidenti atuuse. Ebitiibwa ebyabadde wali mu butuufu, era kino kyongera okulaga nti ebitiibwa biviira ddala ewa Katonda. Engeri omwami ono gy'asobodde okubeera nga amukyusaamu n'amuteeka mu mbeera buli omu nga amwegomba, mu mbeera ey'ebitiibwa nga n'abasajja abakulu bamuyita muzeeyi. Ekyamazima ebitiibwa biviira ddala wa Katonda. Kakati ye omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi yakomekkereza ng'eggaali aziyisizza mu kkungu. Mwenna nga bwe mwalabye bwe yatandise omubuuza ebitakwatagana ng'amubuuza ku Mathias Mpuuga w'eggaali yabadde erina okubeera nga bwetyo emuyitamu. Waliwo ne ku point we twatuuse ng'abuuza ku nsonga y'eggaali. Omanyi ensonga y'eggaali eyo yalumya nnyo abantu bangi nnyo emitwe, nga bagamba nti ate mukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi ayagala tandikawo bibinja by'abayaaye ebigenda okukola effujjo ku bantu. Kati omukulu nakyo yayongedde n'abeera nga akikkaatiriza nti eggaali ze yagamba bakole zigenda beera nga mwanattu zikuuma bululu, zigenda beera nga mwanattu zikunga bantu kwenyigira mu kulonda, wabula tezigenda kubeera gaali za kukola fujjo. Embeera yo bwetyo abwe yabadde nga bwogirabye. President Robert Ssentamu Kyagulanyi yagenze maaso n'ayogera ne ku kaadi. Omanyi waliwo ebibadde bigenda maaso n'okubeera nga bitambuzibwa nti kaadi eya NUP oba okujjira ku tiketi eya NUP oyina okubeera nga osasuddeyo omutemwa gwa ssente. Kakati bino ebigambo bibadde bitambuzibwa abantu omuli Alex Luswa Luwemba n'Ensereko Moses. Abantu abo mu kalulu ka Kawempe North oluvannyuma lw'okummibwa kaadi bavayo ne bategeeza nti omukulu Nalukola Elias yagenda maaso n'okubeera nga bw'atyo kaadi agula ngule. Mbu yawaayo omutitimbe gwa ssente, era y'ensonga lwaki bo baba makaadi ate ne bagiwa omukulu Luyimbazi Elias Nalukola. Kakati ategeezezza nti ddala ekyamazima kaadi za NUP bazigabira mu mazima na bwenkanya, basinzira ku ground, mpozi n'akakiiko kaabwe Electoral Committee kabeera kalina okubeera nga katunula mu bantu abo ne balaba ddala aliwa asaanidde okubeera nga aweebwa tiketi eya National Unity Platform. So ebigambibwa nti batunda ebyo byo abyesambaze, n'ategeeza nti bo tebatundangako ku kaadi ya National Unity Platform. N'ategeeza nti buli abyogera aleete obujulizi obukakasa nti ddala bakola ki, batunda. Nti era wasobola n'okubaayo omuntu ayagala obboonoonera erinnya ng'agenda maaso n'okubeera nga kituufu tiketi ezo azitunda. So n'agamba nti singa ggwe ogenda osaba tiketi eya National Unity Platform ne babeera nga bakusasuza ssente, nti genda mu ofiisi ye obeere ng'ensonga eyo ogiripootinga, babeere ng'omuntu oyo bamugyamu bunnambiro, kubanga wayinza obeerayo omuntu eyabayingiramu ayagala okubeera nga ayonoona erinnya lyabwe. Embeera yo bwetyo abwe yabadde olunaku olw'eggulo ng'omukulembeze ali ku Kaasammeeme barometa, naye akiyakoze omukulu Kungu enkoko ekikola baana baayo. Embeera yo bwetyo bwe yabadde. Ku Mukutujjika Media kw'obadde nkusaba subscribinga gwe atannaba ku subscribinga, naawe atannalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Yitira mu comment section
oberenga buterevu ompa endowooza yo. Naawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu, osobola obeera nga okiyisa buterevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.